balenzi bano mujjukira bakwata baba na bamujjaka gavuka gona gayayo tukumana agala je gali bajja kubakwata muwaga mukuba bana babantu sikikaza wagenza kusenya tewala kubira nduru ngolinga dame ngate waina atulayo no labanga tebakufundeko no salawo wakula utalo kuba bana ba alien skin amazima gali alien skin teyakunyezeko teyakukuteko teyakukubiyeko wabyo swala Zabadde ali ne badawangudde ngali cool era cool era ngasanyuka ngakola nokulaba nga nyimire nyimba zo ne bampaka video yawo nga nyimire nyimba zo wabyo swade nga tewali muntu akukubira ndulu akufaako oyina backup yo eya kamilioni ne palaso naye baba nakukwata tebajja kujjayo bamulowooza ndi mukola ebintu bino mulina abanene mu government mulina abamanyi mu government mukwanga kamilioni ayimbira General Muwozi bajja kusiba kibedi aliruzira bamwongeddeko ne files endala muve ku bantu lekera okuwanuza security mbagamba polisi ye Makinde eya Kibuye security yona around Kampala wale wa ekikoose kiri mu kibuga awale wa sweet kid yawe balire njaga na mayirungi wafuka katiro wache mugana ne musanya wa wantu abo obane mbakwata abaliwo mugana mutekina amateka gafugete mbakuba temusa omaze ebbanga ng'otawanyizibwa ebirwadde ebitategeerekeka ebyenfuna byataataagana amaka gaagaana okutebenkera bakuloga teweerumya mutwe nkuleetedde jjajja muvumula malogo omukuukuutivu mu kuvumula endwadde zonna ez'ekinnansi jjajja muvumula malogo talaba ku majinni mayembe biteega abaagala ofuna obugagga ate ekyammwe kyawedde dda amwetaaze musange ejjinja kamuli oba osobola omukubira ku nnamba zino wammanga 074 69 43 68 oba 0777 85 35 52 osobola n'okumufuna ng'oyita ku WhatsApp. Bula notulo jensula mutima gukubere wa mumwagara yagaiwa kamanyi mose kaliwa akodo mulenzi eno mwana oyo anafuna abantu kigere naye kivulu musala ndi konkosho kati ani amugambye akiteeka ku kingdom mbwali ne ku kingdom ndayira bannange afuna abantu Victor Luz Little Boss era yena Little Boss agenda funa agenda funa bachi aina ate Victor Luz era kasecho mukusomuluji baagalana Chebandikoze bagambe baje ne mifaliso beba ki ayi baba se we bagala mid bannange ogamba otya sigamba omuntu onakola ku Victoria University kati omukulu doni galoka amalobozi galeme fuluma obanna baji olumunjogera ebintu nedda muntu ne waba muntu wamanye sawa yonna amazima agaliwo okivulu kyalwa kusatu naye wafu yo wafu naye bakubiriza abagala na bajene blanket ne kasana kola ngoteeka mu group mbomoko mu contacting iza akabagenda ali mu contacting ba mu contacting tali nawe agenda yimba bajize chemba kubiriza baji abayimba we mwepicha ukafaliso kamwe kemulesa bajewe ebyentebe kubentebe zigenda kulabisa naye omufaliso muwanvu waliwo style zinogerera ku ntebe wanika mukogo na wanika kafaliso andi ayagala wanika tubakolere tuwe kaziri mabenga ebintu bya sex ebyo biraba muri film ora nembandikira mukogoro bango omulema kutama baby kutama tokutamye bulungi sex mufu mbubaga kyagula nyinga agawe ebitabo akola atya yakola bwati naye tunyumya bikibannange ekibera mukwegata bajjo nobedda akunoonya ani bajjo zolo naye muveeko nabasanze munyumya mulinga abatayomba kala tunabeera ku ekyo towala nako oluyise lutakome okyo enze nakigambye tekiddamu kyanetondedde kyagambye mbuki sorry I'm sorry kati kyagala kati nakunkwana kijja kulaga obuwo mozo nekava ku bajjo oli muntu waffe bajjo tanyiiga naye akuba atereka katolaba Valentine nasaze ngena mugula box ya vest talina kati wali yemutoka jeziri extra large teriyo jeziri ajambala nebanga akaleega jeziri bannange kyo kyabadde ku gundi kuzina awards katembe yabadde mu awards
wabaddeyo nze mbeera mu byabazolo walabye eki nze babimpeereza buweereza nze mbeera mu byabazolo nakulabye okomplaininga mbu awadi zabadde mbi nnyo awadi zabadde mbi ekisooka ze bampise ne sigenda mu bintu byabwe kasa nina enkambi ze nategedde zigenda bbaayo ne ŋŋamba wano wabazolo miina sirina gyendaga era byonna nabirabidde ku mitimbagano kati olutalo lwavuddewa olutalo bali bafiiki gaza babadde olwedde n'obusungu bwabwe nti bali bakubaani jajja bbaamu balina ne luno olutalo olwasookera ddala kati olwedde fiiki gaza yazze okuyimba ng'akirina mu mutwe kati bwe yalabye aliye ne sikini bwe bamaze okuyimba bwe bati fiiki gaza n'atowa oda twekube mpaka kuwulira bubi wano bajjewo mufu mbuuza beekubye eggali n'eggali lyalwanye yes abafiiki gaza kasa yogedde nti bannange tetugenda kwewuliza mpaka bubi abafango ne gaza abagaza ne balumba abaliyeni saawa eno tulina entalo bbiri ze tugenda okwogerako olutalo lwa fulufiga ndabye awo bakoleko interview ba junior n'entambi nga bagamba fulufiga yabba amabugo gani gajjaja ichuli ana di fulufiga yadde ku TV wabano yabba amabugo alimba navuma bubi nnyo junior mu junior takola ka junior ne kamuleetere ye junior akola avumye sego nedda buli kimu tugende step by step junior naye akola mulimu naye mbuuza omusobola akola mu ofisi ya lands ne gwakola naye mumanyi akola yes anti ze kyembuuza just njagala manya akola ono agamba mbu akola yasoma ye junior tusoke ne mpola junior akola okakasa iye naye walaba ku ID yo mulimu gwamanye yiyo bwaba takola alabe TV akola so olutalo tugenda okwogerako gravity yagambye agenda bakuba kati full figure yawagira gravity abakubembo boogera nnyo bakola mulimu ki yabuuza Frank Antambye akolawo ye Frank akolawo anti kye mulaba nakakulosibanga ke buli saa buli TV omulabako ali available nga bugundi buunga bwa government alinga kondom zazima alinga mbizi ku luguudo lwe Masaka alinga kunyumiza kondom zazima mbuza government uzima mubiri ku mubiri oti naye nga Frank Antambye bwatyo ya Frank Antambye critique kwe mulimu gwe bamusasula simanyi omulabako kweno TV alinga mu masubwa mmese buli wamu bubaawo yakunyigira nno yanyigira kuki yamala okukola show eno otagitema kati Frank Antambye andiisa oyagala kumugulako lutalo edda zisina lutalo nze ndi mukazi bwe baagala olutalo bagugulewo olaba ne bana bafango ne bali bamanyira era bambuuka my question is Frank Antambye ne junior batuufu okubeera nga boogerera nga abayimbi kati baba boogerera ngaani ate tugenda kubagoba mu industry mwe bano abeefuula nti mumanyi nnyo abayimbi osanga Frank Antambye n'akunyumiza Kenzo n'abanga asula ne Kenzo mufune ebyokukola lwavira mutuufu bakuba anti kye yakoze obuzibu bwakintu wawagira gravity nawe bakuba ate nga anakuwawula ani kati labayo gravity yagenda n'asanga junior ku mupiira wa Kibanda gwe yategeka wa Kibanda ono muyimbi yagwa anti naye kati naye akyategeka emisinde ajja kukubwa olaba nti sirina maanyi naye wa Kibanda omumpi mubukira ne mudda ku mutwe naye wakubirayo ku muyimbi nange oyo wa Kibanda musobola wa Kibanda sala shoti abo mbasobola kakati bwe yategeka omupiira gw'abaserebo ayise gundi yali enskini ayise kati tama junior yingira ata mu picture serebu muyimbi influencer mu gravity agenda okutunula omukulu waali n'agamba abaana be fata yeye yabuuka kisenge n'agwa bwakubira radise essimu bamugamba funa engeri gy'ovaawo musango gy'okutekere funa engeri kubaffe tetusobola kujja kati junior first son muganda wange gravity anti mukwano gwa Nabbanja akuba n'obula gy'oloopa kakati so bagamba n'okugamba Nabbanja yamugulira emmotoka abantu abamu bagamba bano abavumanga abayimbi bo bamanyi okuyimba nabano bagamba waki bafulumya music omubi tetubagambeko naye kati kambuuze abayimbi mwatandise ddi guno omuze okuba abantu ababoogerera baba basusse waki oyogera oyagala otta brandi ya munno no abayimbi muli
tulina oboogerako omuntu yenna alina oboogerako bwawulira nga yeetaaga oboogerako kyova naffe abakola ku mativi oli n'atula kasimu ke n'akumanyira takumanyi so kasitobera exposed ebyo bisuubire kati gravity naye tatutawaanya gravity yagamba waliwo abasukkawo jukira nti yagamba Frank Antambi ali kusaidi ya JNL yava mbabuni forest kakati omwana we yajja n'agambako ku JNL bino bebeezalawa Frank Antambi n'avaayo awe yasinzirira each and every time abalumba musajja bwalumba ku family ye naye temanyi gravity nti already balina obutakanya ne Frank Antambi anti ono yakisusiza ye gravity agamba nzija jjo kwogerako nze nzija omala kunjogerako ne gamba owange nvaako kati nzire saidi yali ku bombi bonna naye nedda Frank Antambi kambereko saidi ya Frank Antambi gravity etayagala mwogerako lwaki Bobi Wine naye yamwogerako ye baba unatayagala mwogerako lwaki bayimbi n'abayimbi kati nono naye kabeera omuyimbi Frank Antambi alina ennyimba z'ekimansu alina ennyimba z'ekimansu ogenda mu bibala by'abamansula naye nekiri awo ojja kubasanga bagenda mmala kuba muntu bagenda mmala kuba muntu ki okujoga abayimbi naye ebyo ne gravity ebyo abayimbi bemutandise ebyo ebintu by'omukyalo ebyo ebyabataasoma ebyo ne mujja mbu omuntu n'aboogerako munnamawulire n'aboogerako ne mubakuba ebyo ebintu bibi mutugjeeko obulalu Frank Antambi munnamawulire Frank Antambi freelancer era aba ne weeyenyize aba ne kaadi ye mbu why ndi freelancer naye at least ngenda muwa kaadi tumweya nasi abo olwadde balina ebizibu byabwe Frank Antambi ne gravity omutujju balina ebizibu byabwe naye bino abayimbi bemugenda tukolako olugezigezi ne mutandika okukola bino we mwesokoola bitu mbusima temwagala boogerako please bw'oba wulira tuyagala kwogerako genda embalala teekawo fa mubeereyo ne bakazibu naye bw'oba oli mu media oli mu limelight bagenda boogerako okitegeera kati ogenda gana omuntu okwogera bameka batwogeddeko tetuliiwo kati bw'oba wasalawo okuyingira mawulire ojje mu limelight simanyi oze oli muyimbi oyagala fuuka serebu byabaserebu bya Uganda ebitaliiyo tulina okwogerako kati mutugjeeko olugezigezi n'okwagala okuba abantu ababoogerako ekisukka kitya ye bw'avuma Bobi Wine nga tekisusse nga muli bubi nga muli mu nsingo nga chain yali eni skin eyabuze Gaza yagitutte ate sebo kigaza kyekubambo n'ebifaananyi mu chain y'omukulu yagitwala ddi sikuwaayiriza mbu yabba chain ye luli we baalwana yagenda ne chain nekambuza ebintu by'eggaali ebyo binaakomawa ebyo ebintu bibi omuyimbi tolina bbeera n'abantu basobola kutta bantu ebyo ebintu bayithawe musobola okufiiramu omuntu mu by'okusaaga ebintu bwe biti omuntu asobola okufa ebyokulwana bwe kutyo okuba omuntu ewabi naafa ate ne poliisi yaffe esirifu oba egyo ebyagala erabika enoonya beero diyu bweraba balina amaanyi nga babakubira mujje mugyoyininga ero diyu munaasobola okukuba embooko babatwale batukubenga embooko Alien yawangudde awaadi zonna yayimbye awards ezo ne bwe banvuma awards nabagambiddewo saazitegedde kyekyabuzeemu mulimu ebintu abamu nga yafunye awards nga tazigwanye ngaani gwempaayo kyekagala gweyogera muntu omu mbwali ensikini yawaadi eno gye yafunye ade tagigwana omwaka guno gwonna yabaddeku sirika mulimu ennyimba ze baataddemu lwakuba mulimu simanyi awards zaabwe bo nga bo bafollowinga ki kuba mulimu ennyimba ezimu ze baataddemu n'ogamba bano abantu balya mmere ki tulemejjiwa abaana baffe kuba bwe tugibawera bagenda siriwala babagobe ne mu masomero kubanga mulimu ennyimba nga bakutte ennyimba empya ne bazigatta mu nnyimba enkadde n'ogamba bano abantu bo awards zaabwe babeesingidde ku kyogamba nti bakola bwe bati ne bwe bati so nze that's my stand ne we bayomba ne bakola ki awards kyenalabyemu kimu awards ze batera otegeka zino zabadde ngeeza abayimbi ababiri abawagizi babe be batudde mu audience webale kati waliwo neyasinze okunyiza mbu funny team of the year Mufango ni soldiers babawa mukuwemula bantu ababaana nga bampemudde bawemudde gwe ate bawemudde nze nga bawemula bantu nakyo kirungi okuwemula babawagundira kuwemula abawadde babawala kuwemula kati yasinze okuluma
seyo yokka nze kyasinza okunuma kyabadde kimu That's song of the year. It's okay. Ekyannumye kyabadde kimu. Male artist of the year. Iba nange. Yabadde ayina ogitwala. Ekyannumye kyabadde Song kimu. of the year. Ne artist of the year. Ekyannumye kyabadde kimu. Aha. Bano abantu baabwe n'oleeta abantu stage nga 10. Abategesa awards okufa bali kuyita okwebaka. Zaakulumye. Tezannumye nnyo naye byabadde fake. Era nze singa nabadde muyimbi nga nze omanyi lwaki mulimu bya awards bye nabagamba bwe munominate we munteeka mu bino ebyaba Smart TV presenter of the nabagamba ne mubinteeka mu ngenda basuwinga nze banteeka mu bya awards bya wallahi billah waliwo bya awards bye baali bantaddemu nga bamanyiira ne mbagamba ate by then nalina omugagga akuba sente zaggwawo sona yakutuga nalina omugagga gwe nakuba kiddiiro awuze saagala beemupi minisita gwegamba eyangulira ka necklace ka pawusi ak'emitwalo 4 nayinaawo biddiru nagamba ne mubinyumiza n'agamba tugenda basuwinga ne babaweereza ekipapula ne banzija mu awards zaabwe nze bakyateekamu ebyo simanya TV simanya present of the year nze ebyo byekisiru babiteekamu olinga bebe tebabinteekamu nabigaanirawo from day one so era nze singa nali muyimbi mbagamba no please don't because ebintu byabadde fake olaba awards zigenda ku muntu omu ate nga tazigwana bakwata ennyimba enkadde ne bazimixinga mu nnyimba empya you understand Joshua Barako nomwana yayimba akayimba onana akayimba nekagenda viral international ana wa manana nene bakwata nakesera banga bawono akayimba kyakubadde oyimba akayimba onana baby so katudeyo ku ne baba bano sima ba viral mbone bakaba nengabala bano bakabira kigoba wadde ekyo abadde akabira kino ekyekyuma akiweka amazzi ekyakire akisanga kitala kali akavubuka kayina amaalo kali adde akabira ki malo ennaku yabaluma nnyo balya nnyo emisito oyo yasawa ne ku nzija balya nnyo emisito omuntu waba akoze ekintu kyo tumu appreciating balya nnyo emisito Vairota tumu appreciating yakolerera ekintu kya out of the blue nojja noyingira n'okuba omuziko ogwo nze obuzibu wetanyumira it's okay waba takunyumira fa tunyumira kati gwe baba kunyumira mwogerere togenda kukakakogera muntu atanyumira nti Weyawangudde weba nokaaba so kati olutalo lwa junior Frank Antambi full figure sawa yakweritira bagamba ogundi bamuloopye ye yaloopye ku polisi yaloopye gravity mbwa agenda mukuba kakati full figure yagambye mbunono n'amala yamuloopye anti oli yagambye Musaana n'amala yayonoona obufumbo bwa payini ebintu byabwe biwanvu saagala biyingiramu ne lwaki beevuma social media egenda kufuuka yakwevuma nedda banaye lwako bana bantu tebamanyi mawulire bwe gatambula omuntu bwakuvuma olina kireetinga n'okireka temuyingizaamu poliisi mbw ate ngenze kuloopa nedda okuloopa kwe kuno mumwa tosobola bifeemu bw'oba tosobola sirika ebiseera ebisinga bandipira nengamba ono sigenda muwa attention n'ensirika osirika wiiki emu bwe kiba kitutte nnyo wiiki emu nga kivaawo ng'ova mu magulu kati batandise okwewaayiriza nawe kuwaayiriza omuntu akuteekako ekigambo ngoma ebintu bye batuwaayiriza jjukira omuntu batalina facts kati aba alina onoonyayo ekintu ekigenda okkuluma kati full figure bamutaddeko nti yabba amabugo nze nkiwa tasobola kubba amabugo tasobola kubba okyaliko kwendi osobola kikola mama wekyo tasobola kubba mabugo kati baba balina omuntu yenna oba olina owaayiriza so that emboozi bajjukiriza yasinzidde ku TV n'abawa nabo bamuleeta bamuwaayiriza bamusonsookereza abamu baziyita diversion naye ebintu bino bituufu walisaakungamba mbu diversion baavumye Senkubuge nze Senkubuge nange yammalamu amaanyi sikyamutegeera talina buzibu Senkubuge oyo bantu betwalabirako mu mawulire nga bazanya ebizannyo nga tuli baana bato Senkubuge alina olunaku we baali banvuma nga Senkubuge anseetinga akuseetinga ow'omukulu yes kuba ye tasobola kuvuma oli byasobola kuvuma naye nga Senkubuge anseetinga obuwala bwe butebubuukira Senkubuge kati bwawa oli nga bubuukira Misiri Senkubuge ngaleeta mubulire engeri gye wakolamu erinnya oyo Senkubuge yanseetinga lwako namulekera ekitiibwa kye muntu mukulu abantu abakulu beesonyiwa twalabye junior ali mu kuvuma Jenkins Mukasa ne Bati remember bano bakozi ba radio oli talina waakola bo
beyita baki beyita baki critique mboba analyst ani batandise bayingirira basomerawa obwana era naye bali kugundyemu ne bakusetinga bowolereza lwakuba Franka teyakuyingira ne gundi oyo teyanyingira naye kati batandise ovuma abakozi b'oku radio ne ku ma TV gundi oyo abaleeta n'abatuvumya Simon ekyenga Simon yayina ensonga naye nze mbabuulira ebigambo bino olaba nti abantu abalala banvuma n'ensirika bano abantu besimanyi naye wano omuntu gwe mmanyi oyo Simon nakwata n'asetinga omuvubuka ne banvuma tujja kwetwala kati Simon yayina ekizibu kuba Simon yakusetinga ine we yansetinga nze ng'ayagala banvuma ani kati naluno olutalo Simon Kawalata yalulimo yes sikugambye yaleeta baani bano ne ajja kumbulira gye emyaka gy'alina lwaki ali ku channel akyali YouTube gye emyaka gyabwe naye balitired gen abo ba Simon Kawalata Jenkins kyekikozesayo ku YouTube okolayo ki bali mu evening time yaabwe nze kyovala nabagamba no I'm telling you the fact nti wewalanga nnyo okuyomba n'omuntu ng'ali mu evening time ng'oli mu morning time kati emyaka ejjaffe n'oyo tamala emirundi junior tuli mu morning time kati Jenkins Simon Kawalata bali mu evening time banyuka fati twakazuku katutandika kuzimba so wewalanga nnyo ocrossinga from morning time to evening time nze mbyewala kyovala babwenda bw'omuntu nga mukulu anyingiddemu ambo watch mukasayita ina buzibu Simon yaleeta olutalo lwa full figure ne bantami kuba ekyayikiyumba full figure mbu Simon ono yaleeta abantu n'amusetinga ne bamuvuma Simon ogwo muzeego ate kibi kuba that's why ayomba nnyo era kyovala yayimirira ku TV n'avuma abaana be mbwagenda bayiibwa endusu alwakwakala ebintu ebimu nze era kino nkigamba abantu bw'oba osazeewo okuvuma Jeni nga nze vuma nze toyingizaamu famire toyingiza okitegeera toyingizaamu mu bintu bye biri personal nze nvuma osese bulokoowe kasita owulira ng'okooye neesonyiwa naye kasita oyingizaamu abaana bazadde bambi kiba kibiso ekyo sikikiriza yagiranga bwati abaana besi be bakola ebyemikono ndaba atunga obugundi mbwa banaye bali mu bya mikono kirungi nnyo bannange nkiwadde akuumi